Enjose kandi yawandiika Walumbe Ezaaya nga muvubuka oba mwana omuntu wavubukira awo wakyusiza eddoboozi nga muto n'awandiika oluyimba lwe bayita Walumbe Ezaaya. Omugenzi John Mabirizi n'aluyimba teyalufulumya. Principal Job Kafeero n'aluyimba n'alufulumya. Naye nga nnyiniro tebamugambye baabitwalawo bya kisaazisaazi. Kati oluyimba olwo ne lutunda nnyo. Enjose kandi kyavaawo ayimba oluyimba ebigwo mu bayimbi. N'ateekamu layini egamba nti yanzibako ekivulu jangu olabe. Abawuliriza ne bamutenda bwasuza omutwe. Ne ndowooza okudda mu bikamulonga temujja kuva muka. Yalowooza okola oba naye nti akoleyo Walumbe Ezaaya paati tuba mutegeere nti nga tekijja kukola. Ate Kafeero yali musajja mwetoowaze nnyo n'amwetondera era ne bakkaanya atandike ng'okumuwa ennyimba mu bulambalamba. Era ababimanyi babimanyi naye mulaba Bbajo bwe yakyogerako buli omu yavaayo n'avumanga bw'alaba. Oba okitegeera. Kati ebintu ebimu ebyenyiisa abantu n'agamba kansiriko abali byogera ku maziika gange n'akirekawo mu bbanga. Mwana nga Enjose kandi gwayimiridde we bazoleeza Pawulo, nga gwayimiridde we bakkakkanyiza Pawulo, nga gwayimiridde we balagira nti omutwe gwa Pawulo baategeereranga mutegeerere. Naye omuntu ayagala ki? Mu nsi muno omuntu omuwe ki? Nabagamba nti Julius Caesar baamufumita n'asigala ng'alwana kuba yali mulwanyi. Ne munne yamufumita ekiso n'abuuza nti naawe. Pawulo gy'ali emagombe ng'atunuulira Enjose kandi nga gwe yeesimbye mu kamera n'omuntu ali mu kumukkakkanya bw'owaga. Nga ne sikuriputi emukkakkanya gwe yagiwandiise. Ki Pawulo ky'ataakuwa? Ani Pawulo gwe yayagalanga ggwe? Byonna Pawulo bye yali yabikuwa. N'atabirekera na baana be n'abirekera ggwe. Era ne so ng'afudde ng'otambuza musajja wa Kafeero omusika wa Kafeero. Wallahi Enjose kandi ontamizza abantu. Oyongedde okuntamya ensi. Oyongedde okuntamya abantu. Nga tekikola sensi. Enjose kandi okuyimirira we bakkakkanyiza Kafeero. Kale yafa bitwale. Njagala opime Enjose kandi nga Pawulo waali. Opime ne Enjose kandi Kafeero waatalinga bw'otunula bw'otyo n'entunulayo. Aliwa Enjose kandi gwe gw'owulira asinga okuzitowa. Aliwa Enjose kandi gwe gw'owulira asinga okulabikira obulungi asinga okunyumira. Singa Enjose kandi asisinkana Enjose kandi owa Kafeero ng'akyaliwo. Olowooza gw'olondako Enjose kandi aliwo w'ennaku zino oba ow'ebiseera biri. Mwana ne w'osuza olumu obalawo naye gwe wa Pawulo tewasulawo lumu lwokka. Ne w'osuza olumu obalawo naye gwe wa Pawulo tewasulawo lumu lwokka. Bw'oba gwe wamuyiyizanga kati byewe taliiwo. Omulogo yafa kale kubanga ekyo kyennyini kye munareetinga kiraga nti oli ye yatuuliranga ono mu bufunze ye yali omulogo. Omulogo yafa bitwale. Yakotoggera takyaliwo bitwale bibeere byonna bye yalibadde kati bibeere. Mwana abantu b'ensi. Weebuuza omuntu ky'ayagala ku nsi. Weebuuza omuntu gw'alisiima ku nsi. Weebuuza omuntu waaligambira nti mu butuufu munnanga mpadde omuntu akusanga mu lugendo lwo nga si muganda wo. Tomuyinaako Luganda yadde Oluzungu. Byonna n'obimuwa. Ng'ekimukwatako kikkwatako. Amakomera n'ogamuwonya. Ng'abaana be baana bo. Bizinensi n'ozimutandikira. Nga tonna pulaninga baana bo kye banaalya ng'osooka pulaninga babe kye banaalya kubanga okimanyi talina. Ne wallahi ng'akutte ekisa ayagala kukufumita mu mugongo.
wallahi nga we bakugeeza yatwalawo ebigambo ebikugeya nga yabuulira abatemu entambula zo n'abagenda okukusaanyaawo. Pawulo oyo mumulaba yafa alina obulumi. Mulaba nti ensi egaba bulamu naye Pawulo yafa nsi. Akugamba baatwala ab'amawulire mu maka ge nga bw'alina emirambo mu nnyumba ng'ali Bulaaya yagenze kukola. Waliwo abaana be, waliwo mukyala we, waliwo biki, ne mutuuka okufulumya buli kimu munoonya mulambo mu nju ye. Pawulo n'aswala. Bayimbi tukola kiro okugamba obugambi nti Pawulo musezi oba ogobye abantu mu bivvulu bye ng'ate ava bukunja. Pawulo n'abeera stressed nnyo. Pawulo kutuuka kufa ab'amawulire be bamu abaagawandiika nti musezi ne bamukolamu kopi. Bani abaabibawanga? Bamulowooza omulabe w'omuntu ava wala. Oba bannaffe be tutuula nabo ku mmeeza be tuliira mu lujja olumu be batukola ebintu ng'ebyo. Pawulo yafa 27 gy'emyaka gigenda kuwera 2 omwaka ogujja. Ne wallahi oluvannyuma lw'ebbanga eryo omukulu ono avuddeyo alinga ekikere akaabye lwankuba. Baakirinnya ku musana kikaabye lwankuba. Azze atunnyonnyole bwe yawandiikiranga Pawulo. Bwe yategeereranga Pawulo mbazzaayo ku gaayi gwe bayita Kavume yagambanga nti yategeerera omugagga. Bwe yamugobanga teyeetegeerera ye kugaggawala. Nga enju gwali we bakkakkanyiza Kafeero. Kale olwo lw'ogamba lwe yakubba kati gwe lufulumye. Kubanga gwe alina original copy. Ever original ebeera superb okusinga photocopy. Eri ba duplicating. Tuwa original kale. Eyi ejja kutunda nnyo. Nga gwazole ya Pawulo gwe. Nga gwali we bakkakkanyiza Pawulo omusajja gwe. W'omukoledde ebyo mu kufa. Pawulo we wali omulamu wamukola byenkana kiggwe. Pawulo bwe yali omulamu wamukola byenkana kiggwe. Munsaasire bannange. Pawulo is the big icon. Ekimu ku by'obugagga Uganda byerina. Amasomero agatambula. Nga bw'otunuulira omuntu nga Angel Sekandi ate gwe yayagala ennyo. Sigambye nti ye mukkakkanya nti mubi. Naye nga Angel Sekandi si gwasi tekinyuma. Olaba nga tekikola na sense. Ne bwe weeba katosobola kukiroota nti Angel Sekandi ali mu kuvuma Kafeero oba ali we bakkakkanyiza Kafeero. Ate kiri kati mu reality. Huyo ali mu kumukkakkanya. Pawulo yakuwa okuva ku ddoboozi obwa best man. Kuba gwe n'okubeera obubeezi Pawulo waayiyiza guba mukisa. Kambabuulire nze osobola okubeera wano nga nina bye ŋŋenda okwogerako ne nkwebuuzako nti owaayi tekikufuula nti gwa mpandiikira bye njogera. Kakati abantu abo basemberera abagagga baddeyo mu bantu nze nali mutegeerera nayagala okwewa self importance. Bannange oyo nno mumulaba ye yawandiikiranga Kafeero era atero byepaledi nga nawulira n'oyo bajja abyogera. Oyo nno mumulaba ye yali yewandiikira Kafeero kati yewandiikire. Yali awandiikira Kafeero ate ng'eddoboozi atambulira mu lya Kafeero. Kuye ne Pawulo ani yasooka okujja mu kisaawe? Mwali mutandise oppika ne Yaledi oyo ku lutalo. Yaledi ne yeebuusa mangu. Naye omuntu mubi. Omuntu mubi, omuntu omusanga ku kibuga n'akuzza mu kyalo mu ssanduuko. Shiboyo yakola statement. Nagamba abantu abatubeewala munnaye batuwa nnyo ekitiibwa. Naye abantu abatusemberera batuuka ekiseera ne batukkakkanya ne baagaana okutujja ku levo yaabwe batusize ddala bwansi waabwe sinakindi mu ntaana batutambulirengako oba batuvugirengako emmotoka. Ekituufu kiri nti oba tulekengawo ku gaapu wakati waffe n'abantu. Naye abantu abo betusembeza babi. Abantu abo betwesembereza babi. Angel Sekandi yali mu kuzaala wa Kafeero mwana. Yali mu kukkakkanya Kafeero yamulekera okuva ku ddoboozi. Ebyuma byakulabako
n'ebivulu ebyokkola nga Kafeero agenze. Omwana oyo yali mugaggawala. Gwe bw'oba olaba nti Kafeero yakkotoggera tewagaggawala nga ye, ne bwe yavaawo n'akulekera akatiba newe okutandikira walema ogaggawala, muba mwayavuwalira wammwe waka. Tereze byewammwe. Bantu babi. Ekikyova olaba Allah takola nsobi bannanga okumma abantu abamu. Mwekamba buulira ebiseera ebisinga basudde oyo yakola statement naga nti obuntu bulamu buyamba, kanyimbe na kayimbe. Obuntu bulamu buyamba naye nsaba obukozesenga ng'oziika bafu ku kyalo, kuba omufu abatategeera, kubalamu togwirananga, si ggwe obeera wabazaala, ne Katonda ojja kumunyiiza, ng'oyamba abeeyamma byonna, ojja kuba omunyomeredde, omukolera pulogulamu, ye be yasalawo bajeere, gwate n'obapangira ensi. Abantu abo baba baagala otutta baba baatondebwa kujeera. Baba baatondebwa butalya. Baba baatondebwa kubanga tebeekozesanga bamasikiini na ku nguudo. Gwe n'omupangira ensi n'omuteerawo n'ekyokukola akole, ajja kwettira. Oluusi takutta lwakuba ayagala. Ne Sitaani agenda mumukozesa kubanga wajeemesa enteekateeka za Mungu, yamukolera kujeera misikini. Bantu abamu bamasikiini. Mubasembeza omubulamu bwammwe nga baatondebwa kujeera, ng'abaana be bakwatako. Ekifa mu maka ge kiba kifudde mu maka go. Ekimukaabya kikaabya naye ng'akutte effumu emabega ayagala kufumita kusaanyaawo ng'eya nnabakyeyo, fubitizi lya nnabakyeyo, kiso kya nnabakyeyo, mimiro gya nnabakyejo. Mulisiima ki? Nga erinnya lya Pawulo we ligenderako enziro. Wallahi enjo n'eriryo liba ligenzeeko enziro kuba eriryo linywa mu lya Kafeero. Oli mugga ogusena amazzi mu nnyanja gye bayita Pawulo, ate gwagiyiwamu ettaka. Pawulo asobola okubeera omusiru gwe n'obaamu amagezi. Pawulo asobola okubeera atasaanidde gwe n'obeera asaanidde. Omusajja oyo namulaba n'emabegako. Mulaba empaka za Kafeero ne Basudaani asinga, ezo za Messi na Ronaldo. Teziriggwa, era nabagamba buli omu akusingire mu ngeri yo. Era buli omu abeeko kyakusingira mu kino oba mu kiri. Naye ogwo twagulekera ensi egusale ng'ogwa Messi ne Ronaldo. Naye omusajja oyo yatambulanga ne Pawulo. Ayimbanga Pawulo yajja n'awaana nnyo Basudde. N'alaga nti Kafeero ate yali wa bigere nnyo. Sigaana nange Basudde emmenta wange gwe nsinga okwagala. Naye Ronaldo oyo yalumwa nnyo omutima yamenyeka. Wayini Rooney gwe yasambako naye. Ayimiridde mu mawulire akakasa ensi Messi bw'asinga Ronaldo. Naye nga Messi taleeterangako ku Rooney mudaali mu bulago. Kitegeeza Rooney bwe wakuba paasi wagiwako ku Ronaldo n'ateeba ne muli ebikopo bya Pulimiya nga 3 oba 4. Ne muli Champions League. Ne bwe kiba nti kyali badde nga Messi akusingira sirika. Enjo sekandi nga gwango nga Kafeero. Olabanga kyali tekinyuma. Kibi nnyo okulowooza nti Kafeero ye yali azibikidde emikisa gye era waali badde ye ate nga wayimbanga ye. Ate nga gwe yajja n'omukoppa teyakotoggera. Yagamba jangu tukole. Kwali we bamuzoleeyeza gwe. Kwali we bamukakkanyiza mwana. Sinneeyongedde okutya abantu b'ensi wowalanidde otyo mayiti gwe. Mulamu wamukola byenkana ki musajja gwe. Tuli basiibu bannange n'abatusuza empewo nga tuzuŋŋana n'ensi. Bafuna akadde eri emimwa kyopona okunyuma beeyagaleko. Ne beetaba mu bikoosi ebyo ebizunze emigoozi gitusaanyeewo. Ate temwali badde mmwe kale olabye enjoka ssebussiru bwazo. Mugatte ebintu kati oba yali agamba ani? Nembyafaayo jjukira Yesu Kristo olukwa baalumulyamu. Ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekibya bakooleza ddala mu kimu. Pawulo yafa. Neregaseyo kyatambula.
Pawulo akyali ssomero. Pawulo tukyamusomako, Pawulo tukyamuyigirako, Pawulo akyatubuulira mmwe kambabuulire ekyenjawulo ka Pawulo ako. Munsonyiwa okukayita ka Pawulo kubanga kaali ka bugagga kaffe. Pawulo mu buli mbeera yaliwo. Mukwano gukuluma nga Pawulo waali. Olina kunyiizizza nga Pawulo waali. Ofiiriddwa nga Pawulo waali. Oli disappointed nga Pawulo waali. Ezireeta ono senna muwandiikira Walumbezaaya. Kisoboka. Naye nga bwe mwasalawo kibeere kyamuda kireke. Kuba Walumbezaaya kitono nnyo kafeero bye yakkolera ate era siggwe yamuluwandiikira kubanga basudde eyasima n'omusingi gw'oluyimba olwo nga luva mu Walumbe Ttanda. Naye omukazi n'atuuka okujolonga Pawulo obwenkaniddaawo. Musiimeeko mmwe. Musiimeeko kubanga Pawulo okubeera emagombe yali badde alannamye kati yeegolodde. Nga manyi n'abaana be yabalekera mu ntula beggunju. Yaleka ku nsi ne kataloogo ye. N'otambuza obuvu omusajja wa Kafeero, omusika wa Kafeero. N'atambula bizinga ku bizinga, kyalo ku kyalo, siteegi ku siteegi, kisaawe ku kisaawe, kikaali ku kikaali. Sente yazikola. Naye oba yayavuwala ki? Nze naawe ekyo ekimwisala ssente mu nsawo kubanga talina kuba na nsimbi. Nze naawe. Yali ku linnya lya Kafeero afutyanka. Gwe bw'olifa waliwo abagamba nti omusika wa Sekandi gwe Ssaabawandiisi w'ekyasa gwe taweewukira yadde mulaatiri. Musika wa Sekandi ye yaani? Kale owa Kafeero twamufuna. Era ani ali yegomba okukusikira? Manyi sine basenga babaana bange nabagamba omwavu towa mwana wange busika. As simple as that. Tomuwa. So wange tasikira musaayi. Yakuba ennyendongo towa mwana wange busika. Obudde yabumalira mu kukyusa amalya towa mwana wange busika. Asikire ki? Kakati naawe Angel Sekandi ng'ani oyo yali yagadde okudda mu bigere by'olina ki? Kataloogo ye ezitowa ki? N'obeerawo n'olemu okwekolerera. Oyo mwana yalina ekitone. Angel muyise mwana lwakubanga yali wansi wa Pawulo wange. Yalina ekitone Angel. Ate ng'asigazza akatiba ng'asobola okweyongerayo. Ne yaddamu kwagala kwematiza nga bwe yali ategeerera Pawulo akakatwe kategeerera omutwe gwa Pawulo gwonna. Gwe Pawulo mumanyi. Gwe nsobola okukuwaamu ku ngatto za Pawulo n'oziyimiriramu yadde essaawa yazikulekera oba wazeeyambaza ng'agenze. Waziyimirira mu bbanga ki ggwe? Ngatto za Pawulo waziyimirira mu bbanga ki nga zikulemeredde nga ggwe yali awandiika ate nga kyali kwanguyidde nga ggwe Ssaabawandiisi? Nayimirira fere talina watuuka basudde. Sinange basudde mwagala naye nabagamba ez'empaka za Ronaldo na Messi kyabwewussa. Ne bw'oba wasambako ne Messi okukkakkanya nnyo Ronaldo. Era kyabwewussa ne bw'oba wasambako ne Ronaldo okukkakkanya Messi. Kale ate ne kiba kyabwewussa nnyo kubanga wasambanga na Ronaldo ate n'owana Messi n'okkakkanya nnyo Ronaldo. Musajja oyo kiki? Pawulo wafa ki? Kyobola bassebatta akyassa gwe batenda ettima. Basudde oyo yalina ekisa wadde yali mubi nga nze. Bulungi bwe bwamuli munda. Fesi ni mbaaya. Naye ng'omutima gwali mulungi nnyo. Pawulo yali mulungi nga n'ebivulu ebyereere abigaba. Kyovola bupromota obumu bwateekinga nga advantage kazze n'ebizibu byako kasanze Pawulo awantu. Pawulo akawadde ekivulu akakoledde lisiiti kaŋŋambe kakadde nga katono naye nga kannyonnyodde kapeera ebizibu byako. Pawulo naga mumukolere lisiiti. Ne bamukolera lisiiti ne bamuwa ekivulu. Ono n'agifuula advantage oli bw'aba mutamiivu kwekola bw'oti paka kadde nze ŋŋenda mumotookirira.
wazenze we mmutuukirira mu nsawo we mubazaana alya ne zaananywa muwendo kyogwo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa ng'akazannyira mu musiri. Abantu abalungi ennyo abantu batekinga that advantage ey'okuba nti tuli balungi nnyo ne babulabanga ate obunafu oba obutategeera. Kaba oyo kamiiri, mulaba oyo kamiiri, waliwo abantu aga tamanyi kyali ayishuwa ne mpangula awaadi esooka ne ntegeka ekivulu kyakakadde ne bajja ne bangulako teepu esooka obukadde 45 ne mpangula za awaadi ne nninnya ennyonyi nga bwe ŋŋenda ne mu nsi gye batamanyi banjayanira no nga simanyi kyendi olw'okuba nkwagadde, olw'okuba ozze nonyinyonnyola ebizibu byo ne nkuyambira mu mbeera eyo, olw'okuba ntambula naawe gwawe wukira mulaatiri kyowa simanyi kyendi. Buba bulungi bwa mutima oluusi bwe bubalowooza nti omuntu abeera tamanyi kyali. Ne bubalowooza nti omuntu abeera tamanyi kyali bantu mmwe ne teri wamaanyi atamanyi kyali, teri gwe basasulira atamanyi kyali. Mujjegga omu yayimirira mu maaso n'ambuuza whom are you? Nga gwani? Really? Nga gwe wali agwanidde okumbuuza eki? Gwani? Really? Igwe? Nga gwalina okumbuuza gwani? Kale kyali baddewo nga nkukoze eki olw'okuba olemereddwa okunzita. Eriiso lya Allah liraba nnyo mmwe, kambabuulire. Ate nze mu nsi nsobola okugumiikiriza byonna, humiliation yonna ne bweba yatto kyange endeesa enkovu, naye emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Gwe wagulira ku mmere ng'akubuuza gwani, gwe watandikira bizinensi ng'akubuuza gwani, gwe waweererera abaana ng'akubuuza gwani, gwe walabirira famire ng'akubuuza gwani. Kiki ng'owulira ogezze nnyo, ng'owulira ozitowa nnyo? Najja bw'omu ne mu ssasa lwe bampumbayo bwogu. Kyovula abamu mugezezzaako kukola emikwasese gyonna wendi, ate sigwanga, ate saavuwalanga, sibulwanga kyendya. Gwani? Nze itongwa ambuuliza nno mu lulimi lwange ye atali nnyini lulimi olwo. Tekimu Walukagga, musiime Walukagga, Matiya, Mulumba. Bingi byaliwo oba byabaddewo, nenze namanya waliwo ekitaaterera ate nakigamba. Ne wagaana okumpuliriza, nakugamba genda gye twaziika Stone ekya Bbogo mu Buddu, omutereeze munyiivu. Stone munyiivu, Walukagga. Walukagga olaba Kasozi oyo yalwana nnyo okutuuka mu bayimbi, kuba yajjanga promota n'atungirira ennongo ye, naye nga bawaanako batono ye tebamumwana. Ne be yaleeta nga n'abamu amannya gaabwe gatudde ku jjinja lye bayita Kasozi, buli mboozi ne bamukadonka mu Stone nga tebamuleeta. Ate naawe nojja n'oyimba se najja neegomba enjiya y'abalenzi Mabirizi ne Kafeero. Stone gye yali emagombe yabuuza nti naawe nzikiriza baali bakusingira, naye ono ye yaleeta ettaala. Ovaako ki bw'olaga ensi nti wajja weegomba Stone Kasozi kivumo? Kasozi okumanya yakwagala ne wakati ng'agenda n'akuyita mu yiyo oluyimba olumusiibula nga lwogenda okufulumya ng'afudde, sinakindi nga yaleka olufulumisa nga luteereddwa katami nga lubula kufulumya, naye nga mwaluyiya babiri. Ani gw'oyagala akwagala asinga Stone? Katono nnyo ke wali osobola okukola. Sinajja neegomba enjiya y'abalenzi Kasozi ne Kafeero. Omanyi mu art wabaawo erinnya oluusi we litajja, ne Mabirizi ne Kafeero we lijja, ne Kasozi ne Kafeero lyali lijjaawo. Sinajja neegomba enjiya y'abalenzi Kasozi ne Kafeero.
era nabeera naawe ngamba buuzabuuza bwe baali naye credit n'otuuka ojjiwa mabiriizi nga n'abaana we waka tebamumanyi n'ogimma stone taatawo n'ogimma godfather waffe ggwe genda weetondere Kasozi mulo mutima mulungi Kasozi munyiivu Kasozi omuswalira omunyumyako oyogera nange ku ssimu omunyumyako oyogera mu bantu nzikiriza weebale nnyo by the way Kasozi Walukagoya alina omutima omulungi yajjanjaba maama wa Kasozi paka kufa era ye yali omusaale mu kumuziika ne kumujjanjaba ne Kasozi alina kye yali ayagala ennyinsi okukkiriza nti nange nakola yakola Kasozi yakola kubanga ne bemulowooza abaakola lye lyali ettaala bwe buba buso Kasozi ly'ejjinja eryabawagala ne n'omummamu mwana n'omummamu abaakabuladda bwe bajja bawaana basudde waabwe abaakulabako we bajja bawaana kafeero waabwe ng'oggyeko kino ekisassalala lwaki ggwe wa Kampala Music Stars stroke olukwata lwaki ggwe owaana balala lwaki towaana Manster mu bufunze wabeeranga na Manster gw'otakkiririzaamu kale ne bw'owali batte tewaali mukkiririzaamu nga teyakola nnyo nga bali naye ate kyeyakkolera sooka obeereko ensi olumu kyeyakkolera ggwe nga ggwe akoledde industry okubanga yakusembeza n'akulaga ye bagisuna n'akulaga ye baziyiya to the extent nti n'alumwa n'okulumwa nga sirimu amutwala Stone Kasozi naga jangu ojjemu jantuwandiika oluyimba olulinsiibula nze ŋŋenda baleka wa jamukulekere kapito kimala abantu wetegereze nnyo gw'oyagala okulekera abaana bo ng'ofudde mukamba buli bamulekwa bali ku nguudo mmwe abaana bali ku nguudo mmwe si lwakubanga bakitaabwe tebaategeka naye abantu be baalekera abaana baabwe nga babeesize abantu abo bajoonyesezza abaana baabafu bamulekwa bali ku nguudo bwe mubasanga mubawe ku tebalya bataata baabwe baali bagagga ne be baalekera abaana baabwe awo be mulaba beeyama abaana b'abantu ku kufiirwa be baba bassa abagenzi oluusi bantu